wabanga si wagwangali omanyi omukwano gwo tegumanya tegubuuza love doesn't ask why. Kakati bw'obanga omufunye mubuuze ku bintu ebiwerako nga muli naye nga tewannabaawo kuba kintu kibataataaganya oba challenges zandibadde mubuuze omugaa nti wange ewammwe bwe mufa bakola batya buwanga bwammwe munange ne bwe tufa nga tewanyanjula okigwako ng'okitegeera okigwako nti olwo bwe ntuuka eyo kale katugambe sinakwanjula n'ova mu nsi ng'agamba oyina kino nakino wobulira ng'onoobituukiriza era kyova olaba omukyalo omu ayinza okugamba nti tojja kunzaalamu mwana okutuusa kino nga kimaze okuggwawo abamu bajja ne bakitwala nti kyamuzannyo naye ng'omukazi akugambye n'agamba munnange tetuzaala mwana okuggyako ng'omaze kukola kino nakino kakati gwe noga kanaawe temutuleetako ebyo kakati no bw'omala okuzaala omwana bw'abaako ekizibu oba omukyala we n'abaako ekizibu lw'omanya nti bino byeyaŋŋamba nga luli kale nno ye muli asooka sooka okutaganjula obuwanga bwa munno eggwanga lye olabe obanga ebintu onoobisobola kituufu bisebo ate oluyimba olulala lwambuzizza oba maka g'abasomyeko waliwo omuwala bamuyita Nanteza yaluyimbye nakunakuna yaluzeemu eyazeeyo yagambye nti bannange nze ndi muwagizi naye oluyimba luno lwenjagala era naluyimbako ne ku TikTok naneyanjulira bambi bwe neyanjulidde nanyimbiramu okonze oluyimba luno kiki ekyakukaka munaye nze lwampoomera nnyo amaloboozi gaalwo naki naye nenduki kakati waliwo ekipya kigenda okubeera mu shows nga 13 kakati omukyalo oyo ajja kuvayo ng'omuwagizi aluyimbe ku ludda lw'abawagizi kakati wanaaba aluyimba ate abagenda okuluzannya bantu abakola ku TikTok kakati be bagenda okuluzannya tulaba nti kibigenda kuba nakyo nga kiina ekinyusi kikitaddewo n'essuula empya ali ku CBS njalamu omuzaamu mu nnyimba zo kayimba kikoga nti tuwumulemu n'akayimba kano okuwumulamu ndowooza akayimba ako era katusembyeyo kituba tuwumulirako muli asooka amaka g'abasomyeko ali ku CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka katuwumulemu n'akayimba Carol Fred Sebatta mayumba zembagamba buli ekitemagana tekibasaabu bweba olw'okuba obulungi Quiet and coming at 10 December. Ekuletede lukuzuta live in concert ku Sheraton Gardens. Abana bakadde sigende skulu bekulidde linnya bakumi n'obuyimba obuliko. Kano kakuba. Kano kayeteremo fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyinga tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga stabili 5 bili stanya hashi ogoberera endagiriro olondeko lukusuta live concert nga werekedwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV NBS Plus ne Afro Mobile. Fred Sebatta oyimbye mukama akkiriza ennaku zino okuyimba oli n'atamansa ntongo n'ennyambala eyo efuuka ekyobulambuzi kikimwe mwali mu bikadde naye ndowooza buli mulembe n'ebyawo kakati okumansa entungo simanyi abantu abamu abamanyi olina oluganda olw'okungulu banakitegeera bulungi oba wandikimulungudde omuntu akimanyi kyobuuza kubanga bajja bigambo byesitaza sala okubiyita biwemula naye ebigambo kwegamba
babyanika ne batasabika obutasabika mu bigambo mwekiki mwali mu bikadde kwegamba buli omu kiva mu ngeri n'okukula nokuleeta kumatalinga okukula waliwo omuntu okukula naye nga takuze mu birowoozo ng'akuze emyaka kakati n'olowooza nti nina omwana omuto bw'anambuuza nti kino taata kyeki onoomuddamu otya kubanga wadde ozadde yes naye oli mwana wo kakati najja abamu bafuna n'obuzibu ku masomero ne bamugamba nti taata we yayimba kino oba maama we yayimba kino kakati nno kyetuva twetaaga ebigambo ebyo nga bw'olaba nti omwana sikyandibadde kirungi kumukwata na mulenzi nga wa myaka 6 oba 7 olaba nti kibi kakati bwonawe omuyimbi oba akola ku katemba mu ngeri yonna lowooza naawe ku baana b'ozadde lowooza nti n'abalala balina abaana nga ggwe omuto nga ggwe abato abatalina bakutuuka kumanya nsonga ezo mu mbeera zonna nga tebateekwa kubaako kye bamanya wabula omwana era kasita olaba nti omwana kyobola nti baala bange baffe mu buto kasita wagambanga nti nze maama tonyambula kunnaaza amanya waliwo ekizibu waliwo osuumuuse jamu gengoye nga yebulankanya nga bamanya batandika okunoonyereza balaba omwana oyo ddala akyali mutuufu mu mbeera yokumuzza wali ku lulagala mulujja oba mu lusuku ku mugogo kakati ne bamukyekinga era bakozesanga obukodyo bungi bamanye nti omuntu akyali mu mbeera nnungi ddala olulalu nga kwe kussa ekikowe naga nti nga ndabye onaatandika okunoonyereza omukugira entya kino aleme kukimanya naye abantu nze biriwo ebintu byenewuunya ennyo kubanga nawe enyimba oziwulira naye ebyo enyimba abadde sagala zoogerako nyo abantu naye amatu gawulira oluusi bajja kunyiigira naye nga sigambye nti ganti gundi naye amatu gawulira oluusi mukama katonda atusaasire waliwo enyimba nate munezetumutawulira kuwa naye nga bwogenda eyo ne bajja bakukumi bawaliwo omuntu akuyise mu kifo ekisanyukirwamu ebimu ne bayimba n'okutama ne bayimba n'oga nti ono omukulu wa wano yaluwa ng'oyagala nnyo omutunuleko wemala omutunulako ate tolina kyoyinza mugamba ogenda okulaba nga byobadde omugamba tebijjaawo ojja kufuuka ekizeezengere mu maaso ge kubanga gwe tomanyi nansi gyolaga tomanyi nansi weetuuse naye nze mbadde nsaba oludda lw'abayimbi abanafu abawuliriza muwabule ku bayimbi abayimbi abamu nabakabe muzanyi wa mizannyo oba naye enyimba zonna ez'engeri yonna abantu bamwe niyo nina omukulu omu gwe neewuunya naye naddala abayimbi abakulu bano aba musiki omulala ng'olugase otaddewo Kamiliyoni n'abalala ng'omuntu tavaamu kigambo kiwemula neneewuunya ate bano abato abataawo bandibadde betuyita babapukamingi naki ogenda okulaba nga ebigambo bibayisa mukama nentugamba lwaki tebeebuuza ku bayimbi bali nti gwakula otya butawemula naye abalala bwe bawumula tebakyeyagaliramu bweyagalize kakati nno nze neŋŋamba nti kyekiseera tutte ku bigere ng'omuntu olaba ekintu ky'oyimbye ng'omwana we alikiwulira mu myaka 3 n'atakukyalenjinga omuzzukulu alibaawo nagati jjajja yo yayimba nga tewali kintu kimukugira kuwulira luyimba lwo oba muzannyo gubuyiza oba ki buli muyiiya yenna ow'ebintu ebyo ennyimba emizannyo biki naye nga buli omu njagala otwale emyaka 3 nga kati wempezeza 42 ng'oluyimba lwange abaana bonna bakyaluwulira enzaala kakati tewaliwo oluyimba lunkwasa nsonyigira ki oluyimba
nga mukamwana ali awo nga mukamwana ali awo era nabayise kunzi bannanga ina mukamwana bonna ogenda bayita bonna mujje wakamwana baani muli muntu alina omuntu amukwasa ensonyi muyite mu kivulu kino tojja kulaba mu kantu kesitaza era ŋŋamba bannange mwenna be tugenda okukola nabo mbakubira omulanga guno siina kintu kyenzikiriza ku siteegi yange kiwemula kati olaba ngaoliyimbalo nakugambye yimba luyimba gundi nsaasira ku lw'ekitiibwa kyange kyompa wazze okunsanyukirako nze oluyimba ojja kulaba nga olw'ekitalo ennyo sirukugambye teluyimbe omudaali beene gwe yakuwa onooguleeta tuddemu tugulabe nagu nja kuleetwa kisigwe wambala tugulabeko olaba abantu bambala mbira mbulago nze omudaali ogwebbeeyi bwegujako nteeka ogwambala nako nja kubanga kiri tiwakizeemu kiriwa mutaata we mwayimbira emabegako eri abakyala ne basooka ne babagoberera kibayita backing ne bavaayo nabo ne batandika okuyimba ennyimba ez'akadonkamu esewo kaakati tebakyayimbira ddala kakati ekyajjawo kiki ekiri kiki mwabagobamu nedda ebivulu bino ebisaawe byebyaleeta music wa wano owakadonkamu okukakkana ekyo kyolaba kyakkamu ekyo bisaawe ebisaawe buli omu ajja n'anoonya okunyumisa ennyo era kyova olaba kiwayise kalyoki newe kyatandibadde kalyoki naye kyeŋŋamba ng'ayimba ebigambo ebimufubutuka mu kamwa nga bwe bimufubutuka bwe biti mu kamwa ng'ogamba ono muntu n'oga nti oba ate nga tomuyite malayika naye ebigambo ebimufukumukamu abalala kati ojja kutuusanga bali ku music naye ate bafuuse basenga kituufu kakati ne balyoka basangulizaawo ebigambo byotoyinza kukkiriza naye mbakubira omulanga bannange ti ebintu ebyo biteekwa okubaako omuntu okubimanya si buli muntu kyayagala okumanya ebigambo ebyo buli wantu okiwulidde ekyo kyo si buli muntu nti ayagala buli kiseera okumanyira ebigambo ebyo byetuyita ebyaki muzungu yaki byebyo kakati binemye n'okwogera omanye olwenza ebigambo ebinema okwogera kakati waliwo ekigambo kimu nakyegezaamu ebiseera mabegako nga we nalinyira ennyo neŋŋamba koze naye kanegalire mu nju njogera ekigambo kino nasooka kulaba bisenge naliwo zekka nensooka nzigalawo oluggi nentuula mu ntebe neŋŋamba nti wekyakoma nendowooza kunze oba enju musiringe mulimu neŋŋamba konze nedda kaŋŋende neggalire mu kisenge kyange ndabaana anti tebanvunaanira ndyoke mpoggana ekigambo ekyo nti nagenda mu kisenge kyagaana neŋŋamba konze lumu lwenaaba mu kinaabiro nja kusibawo nga ndabye tewali nakasekeso nkyatule amazima naguno gujwa kyandema okwatula naye ngaomuntu alaba waliwo abiri obuli awo ngaalinga ali ku mmere abiriira ku mmere ng'enva endiirwa kakati noga nti oba katonda bwoyo wakiya weba wamaanyi gakikaki naye nze mbadde basaba baganda bange bannyinaze bwe kibayisiza obubi mu nsonyiwe naye nyamba ggwanga lino nti tuddemu obuntu bulamu ebintu ebyo bibeeko bwebisangibwa tufunodde okufuna basenga abatuufu nammwe basenga b'abaana mukomeewo mulegendo mugambe nti ekimala kimala naye katuluyambe abaana baffe wenfuna omwana wa gundi nti okubanga mwannyinaze kamuyambe mu kino ebintu ebyo byalinga byankiso nnyo ng'ebintu ebyo byankiso ate n'embeera gye mubikoleramu ng'oluusi babasindika nabusindisa baga nti gundi otuusa ogende wassengawo genda nti genda omula ye senga ate nze saagala yeeyo wala mu kisali mukyalo genda akwetaaga
tufune okulungamizibwa okulungi naye bannange ebintu byemukolera ku stage bibi abalasibe babagiridde kyeva mbagamba bannange tyewange mu kivulu kino azze okumuwemula bannange tojja kubanga nja kubasikiriza luyimba lwakuwemula ku stage weewaawo Sebattayimbi kikyowulira kyotannayimbako musirikya noga nti mpozi nga kyakajja ebyenfuna wabiyimbako ebyo byonna obulwadde obuyimbye empisa amaka naye era munnange kati ate mu kitabo ninamu ennyimba ezisukka 27 ezitanafuluma ezitakulabanga ku nnaku zosuubira okufuluma tuzisuubire ddi kale ettaano ezisooka songa wampologoma ne bwali bazaaya sifanagage nange nkulayirira kale kwegamba manyi nti no mukama ajja kunyamba waliwo zenja okufulumyayo naye nga waliwo omubulanga gwenjagala okukuba eri abawagizi baffe nti bannange mwenna abanjagala n'abandaba abatera okuba bajja okuntunulira nina ekizibu ekyo kyekyennyimba zino zendaba nina ennyimba nnyingi naye nga zandibadde ziyamba abaana bammwe ne bazzukulu bammwe kubanga ebiddawo tebyenkanankana kituufu kaakati ŋŋamba ntya nti buli muntu yenna omuzira kisa njagala okwate ku nnyimba zino nga nkyaliwo nga mu bulamu buno obwensi oluyimba nga tusobola okuluddamu oyinza okunkubira nenduddamu wemala okuddamu kubivuga bino ebyomulembe guno ebirungi ate era ntukwasa kamera ez'omulembe guno nendukubalira oluyimba noga nti nze nekuteyo ennyimba 2 ntikwate njala okubuuliza Sebatta talina vidiyo omulembe gwa vidiyo kiki nzikwate wemala ozikwata tuzikutte audio ate netuzizanye nga bwe lwandibadde kakati ojja kuba odduukiridde nnyo oba otaddeko n'ettafaali kuyimba kwange oba otaddeko ettafaali n'olwekyo obayita mbayita abaagala okuddamu ennyimba era mbadde njagala mbawe ne ku ssimu zange eya whatsapp eri 0 7 7 7 7 2 eya whatsapp naye nga newokuba ku ssimu eyitamu era nenkufuna kakati eyo Airtel eri 0 7 0 9 6 8 8 5 kati eze egundi simu naddala mu nnaku zino nga kyansonga nkubira naddala ekiri ku mulamu ogwo nti munange nze neekuteyo oluyimba nti mulumbalire nga ŋŋenda nga tulubala nga nkuweereza ebintu ebyo tukyemmanyi tuligenda okukakana myaka nga3 nga Katonda ataddewo nga emulimu gwonna gwenkoze ate olwo gwegweyolekera eggwanga nti gulina kiguyamba naye kati embeera gye tulimu yeya etteeka eritakola eritakyatuukana na mulembe naye mmanyi nti kanebaze munnaffe pulezidenti waffe wa federation mmanyi nti akigobako era bingi byakoze nga bigoba etteeka eryo lisobole okukomawo lituukane n'omulembe esebo Fred Sebatta akola ki mu biseera bibidde bwaba tali mu kuyimba nga siri mu kuyimba oluusi mbeera mu kuyimba bw'oba toli mu kuyimba mbeera mu kuyiiya obeera mu kuyiiya obeera mu kuyiiya okuyimba waka nga nyimba nze gennyini nga neeyimbira famire yo mu kisenge kyo nga ne famire teriiwo neweggalira neneeyimbira ng'oli wangeri nga siiti mbeera mwe neeyimbira era omuntu wajja wangwako bugwi ng'oli ku ndongo nga ndi ku ndongo yange neeyimbira nze kennyini kwegamba neeyimbira mpulira oluyimba lunyumira nange neweekolako evaluation nembulira nga lunyumira kati olwo ndyoka nduta muzadde mukama lyakuwadde kuba mmanyi olirina abalenzi n'abawala oyinamu gwolaba nti ono ekitone kino alabika akirina mwebali naye ate tebayise eno gyempise bo bayise
mugundi mu gospel eyo gye bayise naye nga nesuubi nti bajja kuba balungi musereno n'otuleterayo kuki omu ku bawala batuyimbire yaawo bajja kulabirako naye ate tebajja kuyimba kati abantu abayimbi abagenda okuyimba bangi nnyo ate nga bagenda kuyimba kitono nnyo ng'ate nze ngenda okusinga okuyimba ennyimba ze baagala nnyingi nakoze nabo pologulaamu abampuliriza era nebaza abantu bonna abakoze nange pologulaamu nga omuntu ansindikira ku WhatsApp nti akayimba gundi saagala kabulemu buli omu abadde ampeereza oluyimba lumulumu nenkola pologulaamu yange kakati essimu zino z'osomye era bongere buli omu asabe oyita ku WhatsApp ya MTN eri 07747 kati sebo yesimu yange endala oyinza ate waliwo naye zonna munange tezigana kutuusa ssente kituufu oyinza okuga nti wange nti obukadde buna buubwo lwendo lw'amazzi zonna zireeta Fred Sebata baga walokoka kakati oyo waliwo yabuuziza nti nalokoka waliwo yagambye nti ekimulaga nti salokoka katikyabanye atubuulira ati waliwo bakulaba ku TVM kuyatula obulokozi anti kyeŋŋamba awulira nga salokoka ambuuzire nti okusinziira ku kintu gundi tewalokoka naye okulokoka si kibi okudda eri Katonda era yambuuzizza mulokole ng'essanyu lyawulira nti mune Fred yalokoka Fred mulokole munnange kakati omuntu waabalokose kirungi nnyo bwodde eri Katonda naddala mu myaka gino gye tulimu mazima woteebaza Katonda n'osigala ng'essaawa eno kati nga nze celebrating emyaka 42 naye nyinza okuba nga siddange eri Katonda oliba otegeka kuddayo ddi bw'oba Katonda abaakugula tugumikiriza tuliwo lwakisa naye tuliwo kuffe si magezi gangenze Katonda yekka yansobozesezza era nabagamba noli nti waliwo nalengeranga buli wantu siraba muntu anyamba kutuusa naye nga nengera akatala ka green maaso emmanya nti Katonda ateekwa okubaawo mu green weewaawo mukama ebbanga lyakya 10 kikyowulira kyoga nti kino nja kikola nakyanjazisa obulamu ekirala nabadde saagala nnyo kikoonako ekintu ekyo lwansonga nti omuntu ajja kulowooza emiramu ebiri kati ndi ku celebrations manyi wetunadde ate okwebaza abantu ababadde omanyi bagamba tubagenda kujja automatically bwe tunadde okwebaza abantu ate wenja kubalaga gundi ekiddako esebo Sebata diro ojjukira ogamba nti akaseera ak'essanyu mu bulamu bwange k'otasobola kwerabira tuba basanyufu buli kiseera shono ozikola ne zijjuza Masaka Bugerere Sese naye ogamba kino siri kyerabira I was happy nali musanyufu akaseera obuseera buli bubiri naye akalala ntera nnyo okwogera gwe tolabanga kitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka akwambaza newe baswasaati newe balugoye ng'endulu evuga colorful ceremony ng'endulu evuga kamera zonna zitunudde mu nze akakaseera nyinza okerabira baatuyise embuga bwe najja n'oluyimba baatuyise embuga era ndowooza ojja kulunkubira awo ng'omaliriza baatuyise embuga nsambidde waggulu ng'ajjanza omulega ne Uganda baginyooma obwedda okuyimba nakufunyeemu zaabu kaakati no munnange byebyo moment endala gye nafuna waliwo abaali bampangidde olukwe twali tugenda ka Masaka twali tugenda Masaka bannange abamu ne bava
ne basalawo nga tebagijja genda nange balina abayimbi abalala bebegasse nabo nabo bakoze ekimu kintu kyekimu kakati kyebbo kye bakola era nga waliwo n'omu yabuuza bannaga nti simanyi mukama wamwe bwagenda kukola mpozi nga Masaka ku luno tagende mpozi bo bapanze ekibiina kyabwe ekirala abayimbi bonna abamu benkozesa abatonotono kakati munnange nga mbenda okuwulira mbuuza atimba ebipande bannange otimbye otya nti ate munnange nti omuntu gundi ne gundi ne gundi nti bakutaddeko show endala ng'ate bagenda bagoba olugendo lw'empiseemu buli wamu bateekawo oluusi bakubuuka ennaku 2 oba bakuva emabega ennaku 2 bwe nakiwulira ne ŋŋamba konzewo nti ne ŋŋamba konze kati ŋŋenda kukola ki kyenva nkubira mutabani wange David Ntalo ebiseera ebyo ne mugamba konze omanyi nti nange okusinziira bwendi naye sijja genda kukola Masaka olw'ensonga zino na zino bannange bantipiyeko ekipande ate nga bava muno mu kibiina kyange naye kati ate ndowooza nti mbasijako ate omuntu waba bamulabye eggulu ate nyinza nti omuzaayo olwaleero naye ekyansanyusa ennyo era nakyo lwaki nkireese kuba ngambye moment of happiness kakati ngamba ntya nti bwe naweereza mutabani wange nangamba ti kiki nti mune bantaddeko ekipande sijja kugenda Masaka naye Masaka David teyanziramu yaga nti bakoze batya nti muna sigenda kugenda kukola Masaka nalaba simu nga agikuba kre akubira omutegesi we kyaba mugamba nti ebipande byonna ne byobadde otimbye ebifo byotimbyeko nti biwanuleyo ŋŋenda kuwerekera muzeyise bato nasooka nenga nti ndoota kyekyasooka ekikunzikira ekikulu nenga nti oba ndose bulunsi oba yabyogedde naye ng'ate alingaawo kutuusa banadamu nemugamba sitegedde mukama wange kyogambye kiki agati era sijjasinza kuba mu show ndala mu bbanga eryo nkuleke naye baaba kyetwakola abagenda batugoberera era ndooza ne safari tebagimalako bali kijulira mudda baliyogera ne tulyoka nankubira omwana oyo eshondooza zalinga oba ndooza zalinga nokwetola Masaka era bwe twali tumaliriza alina ekintu kimu kyeyaŋŋamba oba naye akyajjujjukira kimanye David okyakijjukira waŋŋamba nti bwe kiba kigezo nkiyise bw'oyinza okuba nga n'okukijjukira tokyakijjukira David woli naye bw'oba owuliza puroguramu eno waŋŋamba nti bwe kiba kigezo nkiyise ne mugamba konze ekintu bwe kiba kigezo nkiyise kubanga teyavaako Masaka nti adde e Kampala ng'abayimbi abalala bakola yabakirayo ddala netumaliriza so zonna successfully n'alyoka asigalayo ku swate zendala zebaali bamulekedderekedde mutegekedde okuva nga tumaliriza naye nga yamala kumala seezo kale bwe mwebaza bannange ndowooza mulaba siba mulimba yagala asobola okumubuuzaako ng'oba tomubuuzizza mu ngeri mbi si kikoze naye nkikoze kubanga bwe bulamu bwe mbadde mpitamu gye nvuddeeyo Sabatta tumaliriza after Serena ngoddewo kozi Muduuma bwanga gy'olimira muwogo eyo ngodda Muduuma binaaba biwedde bwetuva ku Serena era abantu kuba Masaka City ne waffe Kalungu eri ekibuga kya Kabaka abantu nsaba mbagamba bwe nti esimu zange muzifunye aba ategeka extra concerts musobole okuzikubako mujje tutegeragane nammwe omuntu nga wa extra concerts okuva ku concerts ezo otalaze gwanga
nga zintala z'eggwanga tuva ku Serena esatu eziddako bwe tuva ku Serena tudda Mukono bwe tuva e Mukono ne tudda e Masaka ezo zeso entongole awo ntuuse eza events kaakati bwe tuva ku ekyo abantu ababookinga extra concerts nabo banfunye ne mu kabokisi kange abantu babe Busoga nga bakwagala nnyo baliyo bugambye Busoga yiga bakwagala nnyo bawulira waliwo n'abagenda okuva Iganga nabawulidde nti ffe tujja ku Serena musajja gwe gwotuleeta batugamba nti waffe amanyi bantu ennaku zino lirwaki bakubika waliwo bagamba bebite byebyensi bwe tuyitamu byebisoomozebwa naye ffe tusigala busigaze nga tugulumiza Katonda tugamba bugambi nti ati Mukama obiwulira Mukama obiwulira olaba ebyo omusajja wo wekka gwe tugamba nti botta enkwe z'abagerengetanye naye ebyo obiwulira kakati manyi nti abantu abagenda okuteeka concerts ezo tujja kuba abakubi era abakubi abo nabagayiridde njagalayo extra concerts 10 nga tuli nabo kwegamba bakubye music waliwo omukyala abadde awo Nabitaka nkutumiddeko nnyo baddeyo ku show gugundi ku practice olwaleero ngambye nti ebintu byo kyova olaba ojja kulwawo nnyo ng'ojja abantu bakakyakujulirira ng'ojjeko Nabitaka waliwo bye weebaza akadde kaggwayo weebaza ttiimu gy'okola nayo lihaso nebaza toyiza bamalayo ne bakooneko sijja kubamenya ngenda bamenya kinoomu naye ttiimu gye nayungudde egenda kuwasanyusa nnyo abantu kubanga mu kukuba abantu beegendereza nnyo bantu bakiwadde obudde kati okuva jukira gundi wiki 2 zonna bali ku nnyimba zange kati balwairo batandise ennyimba z'abantu abalala owulidde naye ng'olaba enkuba gye bakubamu waliwo abatamatira mangu naye kyemmanyi obudde si abantu bamala obudde buwanvu abamatira matizi kuba ennyimba mube bagumu nti nazibasindikira dda era bulijjo bazikuba mu olwaleero kubadde kutuusa butuusa nti gundi woba bakulabya atasobodde genda amanyi nti n'olunaku olw'enkya weeruli wadde mulimu era obudde butono nnyo butujja okugaba naye mmanyi nti abasinga betugenda okukola nabo mujja kubeera context analysis and all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.